tugenda gigulawo. Nina okuba ku Saazi ow'Eggomba member Parliament wa East. Tebogerwako bwasitukana gangenda kubanduka gwe toyina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzijirayo. Atono byabakoma yategese kano. Yagenze muri kodi yensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitira mu omuntu wona ayogera amazima bajja kutta. Baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. So kitalo nnyo nnyini ddala mubadde mumanyiganyeeko ne Naalongo. Naalongo abadde mukwano gwange bambi era nsaasira nnyo famire bonna abaana ne mikwano gye bambi. Nalaba Naalongo nga akyali ne AK-47 ate ne tuddamu ne twesanga ng'abadde ajja nnyo mu Amerika. Yabeerayo nako ebbanga eddene eriwerako. Wanga ne baganda muganda wali Boston bamita Ann wetuwangala naye so nsaasira nnyo Ann ne mikwano gy'omugenzi Magi bambi kibi nnyo kitalo nnyo mwana atalwadde kiri awo mwana abadde ali mu bulamu obweyagaza mwana abadde nga tamanyi essaawa eno asobola okuba nga ali mu kofi ne ade ne pulaani ze mpitirivu ng'abaana b'e Bulaaya bwe babeera nti oba ne pulaani zo no pulaani nga kino no pulaani nga kiri naye ate nga ku kalenda yo kuliko olunaku lw'otamanyi so nkubiriza buli munnayuganda yonna gy'oli naddala abali mu diaspora nti temweryako njawulo tomanya lw'ogenda lw'okeesa lwe lunaku lwo okitegeera nze ntera nnyo n'endaba abantu nga siganye bantu ku pulaninga byewala naye ate si nnyo tebimalirako nnyo bwongo nti bannange naawe leka kweryako njawulo kubanga enkya wooli leero toliiwo nja okuba pulaninga njagala kuzimba kalina ya myaliraana naye nga Katonda agamba nti ojja kuba waakagimala ofe so sigamba nti temulina gipulaningira naye kyeŋŋamba buli w'obeera beera naawe nga weeyagala ng'omanyi nti enkya toliiwo beere nga weeyagala kyeŋŋamba nti temweryako njawulo buli k'oyagala keetuuseeko Magi abadde muntu nti bw'awulira nti ayagala agenda France ng'alinnya bw'awulira nti ayagala agenda Amerika ng'alinnya adde abeera London naye ng'ebiseera ebisinga tubeera naye mu Amerika yes tingenda Uganda ng'alinnya ffe tulina bannayuganda ng'ali empapula aziina naye ng'omuga atugendeko e Kampala alabanga nga lutalo agamba sente ngenda kulekawo omulimu ebyo babibeeramu nnyo naye munnanga omulimu enkya wooli leero tulokola ki toliiwo yes kale kitalo nnyo nnyini ddala bannange abafamire mikwano gye n'abantu abalala mwenna abadde bamanyi Magi Naalongo mukomugenzi AK-47 nga naye kati essaawa zino mugenzi bingi ebitambula mu side ya politics bingi ebigenda mu maaso wetujjidde wano nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okuteekayo obubaka essaawa gye buvuddeko ndowooza essaawa kati ziringa emu-kubiri amabega ku X yes ogisomye ga nti kyannaku nnyo Honorable Mwanga Kivumbi ga nti kyannaku nnyo Honorable Mwanga Kivumbi Muganda musajja musiraamu ate nga member wa NUP era ga nti mu Uganda olwaleero each of these identities can invite hatred nti okubeera mu kimu ku ebyo byamenye kisobola okuleetako obukyayi brutality and torture when one is abducted aga nti osobola brutality okuyisa obubi then torture okutulugunya singa obeera owambiddwa aga nti so imagine what happens to someone who combines all three ate ekisinga ekyenjawulo nti gwe wayitako mu mikono egyo egyebyo byakolebwa gw'omu ku baatulugunyizibwako mwami Muvawala olowooza Mwanga Kivumbi kikyaliko mu kiseera kino naddala nga kooti egamba nti mumuleete n'ataleetebwa era nga tulindiridde balooya be aga nti kooti yamaze dda
kaka b'ebyokwerinda timumuleete kubanga ab'ebyokwerinda bamwegaana naddala poliisi ate nga mukwatibwakwe poliisi yaliwo newankubadde nti abamutwala bali mu byambalo bya bulijjo mu drone. Nsaasira muganda wange Mwanga Kivumbi mnumwa kubanga Mwanga Kivumbi ng'oggyeko politician tuva wamu tuva Butambala fenna batuzaala Butambala ate Mwanga Kivumbi mumanyi nga bw'omanyi omuntu w'oku kitundu tisimumanyidde mu politics mwokka naye mumanyidde mu mbeera ey'enjawulo nti wewaffe Butambala kaseera kaali musikango kazibu nno omuntu kasobola okuwulira nti eno ffe tukirabanga ekyangu naye yakaseera kaalimu inamuteeka mu dduwa buli muntu amuteeke mu ssaala ze ddiini gy'osaba nti essaawa eno wetutuuse abantu bangi baba poliisi gy'ogamba nti temanyi gyali of course fenna be baatukwata poliisi yagamba temanyi gye tuli fenna bamala tukwata bamala tuleeta oluusi mu kooti oba muki poliisi ne mala egamba ffe tumuyinda kwegamba poliisi terina nnyo control mu bintu bwe bityo era temugibuuzanga nga waliwo abuze mbu waayi gundi alidda poliisi terina control tegeeza eba talina kyemanyi terina nakyemanyi okuggyako nga bayagadde emanyi naye baba tebagadde emanyi era tebamanyi yes naye nga embeera gye tulimu mu ggwanga lyaffe Uganda si nnyangu. Kyoyogedde kinzijukizza ebigambo bya Honorable Sseggona bwe bakwata Lord Mayor abadde Lord Mayor Erias Lukwago bagenda ku poliisi ez'enjawulo basookera ku poliisi y'Nateete kubanga yeri okumpi ne bagenda bagole fayiro nti omuntu yabuze ne bagenda okuyingiza omusango gwa Lord Mayor okukwatibwa poliisi negamba nti mutuleke mugende nabasindika kuba kibuli bwe batuka ekibuli era bwe gwali nabasindika ewalali okakakkana nga tewali musango obaguyingiza anti kati embeera teri kwabo bokka nze newako ekizampu nze bwe nawambibwa bagamba abantu bange ne bapolitician bagenda ku buli poliisi buli wamu nakuzaali 3 nga sirabika ne baabuna buli wamu naye nga buli omu agamba tetumanyi gyali okitegeera paka lwe banzuula eyo nga bansudde ebuliisa okitegeera so embeera eno eri mu Uganda nonna etiisa bwe kiba tekinnagwa mu famire yo kijja okujjako nga ffenna tusazeewo ne tugamba omumwa tukole ki tusirike nga Bobi Wine ku X bw'agambye nti bw'oba olina ebintu ebyo bisatu Musiraamu Muganda Nuupu ekimu ku byo kisobola okutuusaako mu kkomera kubanga abantu baffe abatukulembera essaawa eno kye batayagala kuwulira kwe kuba nti oli ku ludda oluvuganya ate ng'oli oyogera nnyo kati nga ffe aboogeze nnyo era luli nakugamba nti ffe oluusi tujja mu kibuga nga tumanyi nti enkya nnyinza okukomawo oba nnyinza obagamba mubaŋŋambire ekintu bwe kityo na buli muntu yenna bapolitician mu Uganda naye ekyo bakikola lwa kutiisa abantu n'abannabyabufuzi bakikola deliberately nti munnabyabufuzi atya okitegeera naffe abasigalamu ng'abatali bannabyabufuzi kwanze siyita munnabyabufuzi kubanga siri mu ntebe yonna y'abyabufuzi nendi mulondoozi w'ebyobufuzi ate ndi omwogezi asobola okumemeetula ebigambo ebiba byogereddwa oba embeera eriwo n'enjiraga ensi nti kino kirungi kino si kirungi so ebyo nno nabyo bibanyiiza kubanga baagala nga balina eddoboozi limu yes tebaagala kino kyaffe nti owaka buli lw'oyogolera embeera eri mu ggwanga enkyamu bakulaba nga gwawakanya gavumenti which is not true ffenna aboogera bino tetuba tetuwakanya gavumenti tuba tulumirira eggwanga noga kino lwaki kibeerawo kati ng'omusajja Mwanga Kivumbi alina famire goyinza okulaba nti okutte Mwanga Kivumbi naye abantu ne baba teyawangula kalulu kale nga baakamubba nga bwe
of course babakabi naye Nambe yalonda Mwanga Kivumbi yamulonda na bwagazi abantu abasukka mitwalo 2 bamuwa kwagala koteka family ye abaana be so boyiso obubi Mwanga Kivumbi oyinza okulowooza olumya Mwanga Kivumbi naye the entire community ogitaddeko amaanyi ogitadde maziga hatred eyo n'ogiddawo eyo kubanga abantu bagenda kunyiigira kuyinza okulaba okutte gundi nayo yongera kunyiiza abantu n'okwata gundi noyongera kunyiiza abantu kubanga nabo bagamba nti ebigambo byeyogera nabyo biteeka obulumi ku family yaabwe ganti kubanga tujukira bulungi nnyo nti weyateebwa yayogera ku General Muhoozi nayogera ku First Lady nayogera ku General Museveni n'abalala awo kankubuulire ekintu kimu bano abantu bo balowooza nti bo tebatuteekako obuvune omusota bw'ogukubako ne gusimatuka kyegusanga kyonna kiruma era bwe gukusanga gukuluma bulumi guba mukambwe nnyo Mwanga Kivumbi yasibibwa emyezi egisukka mu meka tejawera 6 n'okusukkamu oba simanyi bajawera 6 bamukwata mu kalulu mukalunga kawedde tutuno tuli eno mu gwa 6 jawera emyezi 6 nga 6 so toche eyo gye yafuna mu kkomera nga omusajja akimanyi talina musango bwe bakuteekako ekintu nti abantu bafudde ewaka abantu nga 8 naye nga siggwe obase ng'okimanyi oli mu kkomera ababase bali eri bayinaayina obwo busungu tebukuvaako bwe yafuluma yali alina okulirizinga that busungu bwabadde nabwo nabo okitegeera bumuveeko era yali musanze enkeera ndowooza ate statement yali badde si bungi nnyo kubanga yakoze eki yabufulumizza kati bo balowooza nti aveeyo asirike busirisi agambe abeebaze banaye mwebale kunta mwebale kumpa beiro nedda si bwe kiri naffe tuli bantu tulina famire zaffe muba mututaddeko obuvune ku mitima gyaffe omanye ekintu okuluma nga bakusibidde bwereere nga bakusibiddala nga tolina kyokoze nene bakusibidde bwereere kati ovaayo owulira obusungu bw'otaba na control nnyo nnene ate oli munnabyabufuzi ali ku ludda luvuganya okitegeera nze basobola okunkwata ne banta ne sikuba lukuŋŋaana okitegeera naye kati munnabyabufuzi baamuta nga waliwo abakuŋŋaanye balina okwogereramu abamulinza okuwulira ku bigambo bye okitegeera Mwanga Kivumbi abakuvaayo n'asirika n'agenda eka n'awummula abantu bonna baaligambe Mwanga yabadde ki nga si oli gwe baasiba kubanga ne mu kuteebwa kwe kw'olunaku nti yes n'abalaga gavumenti teriimu kubagamba nti mwendi kanjogere bino mukakase so yafuluma n'obusungu obwo kati ate bwe yabyogera yagamba tatana kwogera ebyo bwatyo bayogerako be bamutadde kati tukole ki bannange okitegeera ebintu ebimu ebigenda mu ggwanga kati nze waliwo bannabyabufuzi abali mu oludda lwa gavumenti abazze mu bukulembeze okugeza nga baminisita baani era nze nabadde awo ne ŋŋamba oba Mwami Kyagulanyi alogerawa ebintu ate bye twalikoze ate bo bennyini ebyatusibya nga tubyogerako enguudo embi amasomero amabi bakawa abalya ssente obutale obuvundu ebyo opposition yebadde ng'ekola ki naye nga batuvumirira temwagala gavumenti temukola ki kati bo bennyini baminisita abalonde ate kati be bafuuse ffe ku kamera ffe katufuuwako bufuuyi kaki kafuufu waliwo abatwogerera okitegeera kuba bye tubadde twogera nga batusiba tibannanga oluguudo lw'egindi
luvi lwaki temulukola mwaluba nga bavayo bagamba abo tebaagala gavumenti. Yes. Kati bo bennyini baminisita baani be balaga nti egavumenti gye tubadde twogerera bibadde bituufu babbi. Okitegeera? Yes. Minisita bw'avaayo ng'akwata abantu binginiya baani ebyo byaffe. Nalaba Honorable Nameri Minister nga bamukwatidde abasirikale bayita mu luguudo lulimu ebisooto nga luseerera. Bibiri bye tubadde twogera ti eggwanga lyafa. Yes. Nga batuwakanya ddamu kati minisita omugezi olina kulaga walamu. Minisita Balamu n'agenda ku ddwaliro erimu ng'asikaali akuba empiso. Anti kyenkugamba ngati bye bitusibya tubadde tugamba eggwanga lyafa. Osanga asikaali nga mu dokita nga bagamba mulimba. Otegeera kati bo bennyini be bakoze ki be babyejjiddeyo kati nabo tubakolere ki. Okitegeera era bannaye mwebale mugende mu maaso byo tubagamba eggwanga lyafa. Enguudo babbanzibe buli kimu amalwaliro babbanzibe omukulu babitulaze oba bijjeeyo. Naye luli tubadde nga twagala obbiraga abantu ng'embooko evuga olaga ononayo ki mu ddwaliro. Njaka kulaga abantu kiruddu bwafa nononayo ki bo bennyini within the government be babitulaga. Kitegeera ate kuviira ddala ku toopu mukulu waliwo yagamba nti ababbi bali mu State House bali mu nyumba yange. Okitegeera kitegeeza bye twogera tebibadde bikyamu bitubadde twogera bana byafuzi abo bali ku ludda oluvuganya bye babadde bazze nga bayimba bituufu. Okitegeera enguze ebuutikidde mu gavumenti ya Mwami Museveni abasajja babbi bosanga otya asikaali nga yakuba empiso ennyo akusako kanula. Naye mwebale mutuwewezaako kati bye twogera mu bitadde mu bikolwa. Bwe twogera eno naye bo bakola ki bapracticing eri. Naye mu kubikolwa kwabwe nga bwe bikolebwa wanaafunikawo enjawulo embeera nedda mu nteeko. Tewali njawulo ejja kati lino eggwanga tewali njawulo esobola kujja. Abo abakulu kye balina okumanya kye balina okutegeera buli lwovaayo n'olabisa banna ababadde mu office tolowooza nti olina emirembe. Kitegeera Ministry ya Works ebaddemu General Wamala Katumba bw'okola ebyo byonna obanga amuteeka wansi agamba tayina abaddemu bibiki kubanga obanga amulaga nti bino byobadde olina okukola tobikoze. Ate en excitement ebeera entono eri abakulu ba minisita abazze n'omuliro tugulabye nga gwaka ne gumala ne guzikira. Omanyi eno gavumenti y'abamafiya ate beba owninga buli kimu. Okitegeera beba owninga ezo zi projects z'enguudo beba owninga buli kimu contracts zonna beba zi owninga. Kasita bakulaba ng'ogenda balemesa baba bateeka okukulwanyisa. Bwaba baminisita buyinza okuba mu katyabaga oba mu kabanga katono nnyo ojja kuwulira nga lishafu erumye. Lino eggwanga onomuzeeyi si yafuga kati. President Museveni si yafuga. Waliwo omulala afuga naye muli kimanya mpola. Naye nze kye mbagamba nti omuliro gubeere mutono. Omuliro gubeere ffenna kye mukola kye twagala kye tubadde tuyimbirira n'ekikole in the right way mu mateeka. Okitegeera tosobola kuvaayo n'ogamba nti bayingineya mbakutte mbasibye. In what law? Nalaba ab'embalala abo bamugamba tosala ssebo. Kirungi okulaga abaali b'enguzi naye mu mateeka oli mu tteeka ki erikwata omuli w'enguzi nga minisita. Anti kati nawulira agamba nti amateeka bagagezezzaako nnyo enkola eri diplomatic bagigezezzaako naye eganye enguzi esigadde yeetala ega nti kati kabake ku ground. Anti ekya Uganda buli muntu afuna office ennene nga atembeeta nnyo omukulu aba alowooza nti asobola okukola ekintu kyonna kyayagala abatalowooza ku mateeka. Okitegeera
kubanga enfuga y'amateeka n'abayinjiniya basobola okusiba minisita okitegeera because ojja kuŋŋamba nti wampa okukola oluguudo olwo nompadde sene meka tiweziti nze yinjiniya bampa meka okulaba nga ndukola bwe ruti lwaki tosoose ku toopu abalirizinga sente n'olyoko jeno gyendi kubanga ojja kugenda mu finance nga awaali awokukozesa biliyoni 3 baawaayo kamu biliyoni emu gwe okutte yinjiniya tomanyi lwaki omukutte tomanyi lwaki yakola bwe kati okitegeera naye nga enguzi evira ddala mu baasayininga sente okuzireeta eno okitegeera lwaki abantu weebuuze lwaki mu Uganda gy'osanga contractor sente z'oluguudo nti lw'ennakawuka nga zaafuluma dda lwaki nga zaabaweebwa dda abalukola nga mu finance zaavaayo lwaki gy'okisanga mu Uganda naye nga bakozi tezinaba kubatuukako soka weebuuze lwaki bwe tugenda mu finance oluguudo olw'egindi olwa Kapicholwa lwa zaafuluma lwaki zaafuluma ate nga terunaggwa ebyo byonna biba bibuuzo ng'omuntu eyakuzibwa okitegeera ate bwe bakufuula minisita tebakufuula minisita ate toyitawo olina okukoma nti minisita wa local government ate n'omusanga mu health ng'akwata abasawo kitegeera kitegeeza minisita of health terina mulimu sigala mu bibyo byaki ate nabyo kati as a minister waliwo ketwesigaliza waliwo akatibwa akesigalizaamu kyobola beggwanga lyaffe bwenkugamba nti fu okitegeera nti ofiisi ezi zonna z'oba obuuse zo zisigadde zikola ki mu ministry ya local government gwe weweetuukire okukwata injiniya tolina ofiisi ezikuddirinya ezibiri wansi wo ezirondoola ebyo paka ku ggwe zoteekeddwa okuyitamu kuyitamu zoteekeddwa okwodalinga okukola kyokola kitegeeza emirimu gyabwe tewali kitegeera ogisse kubanga weetuukidde okitegeera beera w'amaanyi naye ng'oyita mu bakozi bo mu ministry kati emirimu egyali badde egyabaki yonna giri ku batoopu aba baminisita babiri kitegeeza eno tekyali omulala yenna ne bwakyowinga apo tebaagala kumanya balindani minisita kati ate obuzibu bwe nakirabyemu tugenda kufuna ebintu ebiri half baked lwaki nti buli lwawulira nti gundi ajja minisita agenda kujja ekalangala minisita agenda kujja ebutambala abaali nga bateekawo ekiguudo nga bakikolaakola bwekityo kisange nga kikoze eki kyebayita okukubirira bwe kaba kazimbe bateekemu seminti nga takoze eki nga mutono kega tugenda kufuna ebiri half baked lwakuba nti abantu bali ku panic kitegeera bali ku panic agamba mulimu gwange abantu abo ssebo emirimu gyafuuka akalimu mu Uganda you can't go to someone nga gwe oleko ogobye bugobi okitegeera sooka owuliriza ate n'ekirala there is no way abantu bwe twogerayo tuti nga bagamba tuwakanya gavumenti omukulu w'essomero bw'oba omusanze alina office lwaki omuteeka ku asembule ng'obuuza baana okitegeera n'abagamba ono tulina kumuyimiriza oba kumugoba olwakino nekino obuuza abaana tumugobe mu baana kati singa asigalamu abo abaana bayinza okuddamu mu ekitiibwa tebasobola era aba avaawo buvi okitegeera naye ng'ate waliwo another way there is a staff room gyemusobola okutuula ne staff ne muyitayo ed prefect n'ayogerera abaana instead of on parade okitegeera wamma mulaba mutya tumusibe obwana ye muli akawunga nedda olaba edimansa bw'olimbye waliwo ndowooza tugambe okuzibwa
however much tulwanyisa nguzi, but we don't fight it like that. We don't fight it like that. There is another way gy'osobola okulwanyisaamu enguzi ate nga tuli mu eyo embeera. Kitegeera abantu bonna obwana buto bwe buti buli ku Headmaster ennyama kitegeeza otaddewo embeera nti abadde alimba abaana. Okitegeera ekituufu kiri nti abadde abalimba naye gwe weebuuze ssente ezo w'ogenda ng'ozigoberera okuva mu Ministry of Education okutuuka ku basajja abalondoozi bakyaba balondolanga amasomero inspector bani baki kyogamba tebakimanyiiko ku ezo ssente baba bakimanyi kati gwe okyunye Headmaster naye nga tomanyi nti ssente ezo okutuuka ku Headmaster waliwo gwe yagambye tuwaayo $4,000,000 buli mwezi naye ng'ogenda onoonyereza mu bitabo byeri essomero nga $4,000,000 ku ssomero kutuukako 2. Ebyo byokka by'olina okunoonyeza, otherwise ojja kuswala mu maaso. Amateeka bwe ganaafuuka amateeka ojja kuswala nga minisita. Omusajja akugambe wankwata n'onswazaswaza mu bantu n'enze zino ssente ezo zenna ezaafunika. Kitegeera? Bwe bityo. Okay, ensonga zezo bingi ebigenda mu maaso. Mu kiseera kino Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP yalonze John Baptist Nambeshe okudda mu kifo kugira nga akuuma entebe omubadde omukyala Madam Zedriga. Kino si kabonera kalaga nti president Robert Kyagulanyi Ssentamu mu America akyaliyo nnyo. Mu kiseera kino obukulembeze bukyuka mu ngeri bwetyo. Oli abadde nga acting. Yes. Acting tolina kumalawo bbanga ddene. Yes. Acting obanga aliwo okula nga betulindirira anaabeera. Abatanza kubeera acting paka mukulembeze lwanadda. Acting oba bakyanoonya. Okitegeera ani mutuufu akola ki n'okuuma entebe. Omukulembeze tetuli sure when. Okitegeera titunabeera sure era ali akugamba ti kitegeeza tadde who is sure ti anadda bweru tewali akimanyi kubanga abamunoonya abamwagala tebannavaako tebannavaako naye ate ng'akyalina gundi zakwasaganya ezisobola omusobozesa okukomawo wano by force oba by God. Yes. Okusisinkana aba Senate mu America kisobola okuleetawo enjawulo ey'omuggundu. Kisobola. Bobi Wine yasobola okukomawo wano nga bano babataddeko amateeka obutamukwata. Yes, kisoboka. Tuzuula bibize bibaawo UN nayo nevaayo naki nekola ki. Kisoboka. Ezo ensozi ziraba zitufugira wano. Bw'obanga okyasabiriza ensi ezo tosobola zeekanikirako n'ogamba nti ate sijja bawuliza kye mugambi. Obanga kujjako nga weetongodde nti sikyayagala buyambi buva mu ezo nsi awo osobola okugamba kale mumuleete nja musiba kifuba. Naye ne bavaayo ne bagamba temumukwatako era ajja kukomawo bulungi nga basirikale batunudde beebati ayite entebe awo ku kisaawe kamagere bwekiri tetubamukutteeko ate bo bennyini kati kankubulire bo bennyini buli ajja ku gundi ku TV agamba tetulina kye tumwagaza. Kati order bw'eva eri anti temulina kye mumwagaza temumukwatako ate mugeze mumukwatako nga bulijjo mwe mugamba ffe tetulina kye tumwagaza. Bobi ajja kudda ate ekyokulonda Nambeshe era twali tukisuubira nze kyenali era gwe nali ntunuulidde nze gwe nali ntunuulidde naye ndowooza waddewo ebingi ebigenda mu maaso kati onaagira nga akyakuuma entebe. Kitegeera yes. Ate tekitegeeza nti olw'okuba baalonze omukulembeze wa Nuupu nti ate Bobi Wine takyali. Era noono akuumye bukuumi ntebe oli watonyera ewa entebe
Nanyini kakomo akusabira gadde bali ngokamuwa utesi mukono tijjako yes yeah ate nembeera eri mu ggwanga ndowooza entebe ebadde egwanamu omusajja ng'oyo Nambeki. Robert Kyagulanyi Ssentamu twayogera luli wano bwe twali wano n'oyogera mumaze naye ebbanga nga mukolagana si mu kiseera kino ekyebufuzi wabula kuva mabega ne bwoli nga tonaba kugenda ndowooza mu Amerika mufuna kadde ne mubeera mwenna ne muba nga mukolagana mu bintu eby'enjawulo. Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ki kubanga ebintu bingi byazaayogerako ate ne bibeerawo. Waliwo engombe yasinga okutambula ennyo mujja kukiwulira era engombe eyo yakomoka ekomewo ne mu biseera bino tumajja kukiwulira kubanga bw'olaba nti yayimba oluyimba olwo lwali mu linnya ki tonda ajaniranga oluyimba olwo nga gondi naki kyendowooza abatulaba balutegedde oluyimba lwe tugenza okulaba nti eri abantu abamu abakwatiddwako ng'oluyimba lubatuukirako era bingi ebibaddewo nebisuubirwa okubeerawo naye nga yabyogerako dda. Robert Kyagulanyi Ssentamu amaanyi ge galiriddawa? Nze kyenyinza okugeraageranya ku Robert Kyagulanyi Ssentamu is a prophet. Is a prophet. Buli kimu kye yalanga kituuse, buli kimu kye yayimba kituuse. Robert Kyagulanyi Ssentamu tuyinza omulaba nga Bobi Wine omuyimbi naye nze ng'omuntu omu mulaba nga omutume from God. Mayi waliwo eggwanga weituuka ng'omuntu ayinza obbanunula Katonda yamukoze ki yamusindisa omulabira ku byayogera ne bituukirira. Abantu abasinga Katonda baabayiseemu ensi tesooka bakkiriza bw'ogenderera mu byawandiikibwa okuviira ddala kuba ba Pawulo okuviira ddala ku baani ba Musa ensi teyabakkiriza naye baagenda okulaba nga bye baayogera bituukirira. Ne bamanya abananno baliko Katonda, bananno baliko Katonda. Ojjukira mu Bayibuli Musa Katonda we yamugamba okugenda okutaasa abaana ba Isirayiri ne bamujevuna ne bagenda okulaba ng'ebikolebwa ebigenda mu maaso nga Musa yabyogera agamba akasajja kano kalimu Katonda. Nange Robert Kyagulanyi Ssentamu tulabye bannabyabufuzi abavuganya entebe y'eggwanga mu Uganda bw'osobola okugamba nti nze bendabyeko nga ndi mulamu. Nalaba Ssemwogerere yali w'amaanyi ne ndaba Besigye abadde w'amaanyi. Waliwo ebiseera bya Hajji Ssantege Ssebaggala naye yali w'amaanyi ate oyo yali just wa Central ngamba jeno waggulu. Naye Robert Kyagulanyi Ssentamu wanjawulo omukko kyova olaba nti alina abamukuba bangi abagamba omuyembe omuti oguliko ebibala gwe bakuba enkonyogo. Wanjawulo omukko kubanga ekisooka aliko favor y'abantu. Abantu bamwagala ovanga ku mukulembeze nga ye favor gy'aliko eri abantu, omwana omuto, omuntu omukulu. Kati osooka n'oteekaawo ekyo n'oteekawo aliko ekitiibwa ekya celebrity. Buli lw'obeera celebrity mu nsi yonna ekyo kisooka ne kikuwa favor mu bantu. Ti omuntu we yalize ne yeeyogerako nze gundi bannange gw'oba wakimala okitegeera abantu baba bakulinzeeko eki kwogera kyogenda okukola naye biri ebirala wakola ki wabimala. Ekisemba ekyokusatu muto. The entire world essaawa eno
etunuulidde young generation because emirembe era n'ebikolebwa byonna mu nsi kugeza AI buli kimu olaba nga tuli ku mulembe gwa new generation, young generation. Kati Mukama bw'akuwa ng'oli mweyembeera, oli muto, oliko favor y'abantu, ate oli celebrity, ebintu ebyo temubibuutanga amaaso. Katonda y'aba abikuwadde. Katonda y'aba abikuwadde, ate w'obikozesa obulungi osobola okufuga eggwanga lye. Nze kye ŋŋamba abantu kyenyinza okuwumba Bobi Wine ne mugeraageranya nti yasindikibwa from God. Ebintu bingi bye tulabye mu kampeyini ze muki n'ogamba bannange omwana ono naye n'ayitawo. Okitegeera. So bwe ŋŋamba nti Uganda baagisindikira omutume, nze nga nze tompakanya. Yes. Okay. Mu kiseera kino politically politics waffe omulaba wanga bwe tutambula bw'otunuulira bingi tuyinza ogamba nti buli omu tamanyi kiddako oba oli awo naye oba okyosobola okulengera n'ogamba nti okusinziira nga bwe tutambula okuva kati okutuuka mu myaka bwegiti kale katugambe ekisanja kiba kya myaka 5. Emyaka 5 gino gwe olowooza tulina gimala kutya mu by'obufuzi kusinziira mu mbeera eno nga gye tulimu? Kizibu kya kugeraageranya myaka 5 tugimalako tutya. Kubanga twakagigendako tegunnawera mwaka naye baaba tukiwuliddemu. Baaba abantu bakiwulira mwaka gumu. Akati bwongeraageranya 5 bwembalamuke tugenze peyini gye tuyisimu kati bwembala tukyalinayo 5 mpulira okutya. Kiroto kyantiisa. Okitegeera. So nze nga bwe ndaba eggwanga lyaffe Uganda nadde ndaba omusajja gwe kale muwe ekitiibwa wadde simuwagira era namulabako nga nkyali vice president yajja mu convention Odrek Rwabogo. Yes. Ebintu byayogera essaawa eno twabyogera ne batusiba. Naye we neebuuliza nti lwaki abyogera kati? Yes, byayogera biki birimu eggumba birimu omulamwa, but why now? Ng'ate mwe mwabyogerako ne babasiba. Nkiŋŋamba why now, lwaki teyabyogera dda? But bw'omuwuliriza olaba nga alina ambition ey'okujja ku bukulembeze, olaba nga ali mu economy y'eggwanga, twakyevinze tutya gundi bw'ati. Omanyi abasajja abo babuzaabuza era bagenda kitono. That family ebuzaabuza gwe tusobola okulaba eno nga nti beekuba kumbe lugero lwabwe bakipulaninga tigweyita eri mpita eno nange mpita eno bomulabe. Kati sikigenda nnyo deep nti awogaza ayogedde bwati ng'etinga excited. Mala gamba why now, lwaki akyogedde bwati era lwaki ayita mu ngero. Kubanga ojjukira waliwo Otafiire weyaviireko emabegako kaawo nga nabyayogera nti tini lwaki avaayo mu kiseera kino Otafiire. Njagala Wabogo aveeyo agambe lwaki ddala Muwanga Kivumbi mububuzizaawo, lwaki ddala Besigye tebamusalira, lwaki abasibwa ku by'ebyobufuzi temubata, lwaki temuta abasibe abali eruzira abali mu byobufuzi. Awo nja kumanya ali gumite naye ebyokuyita mu ngero eyo ekonome bikoze bitya. Abantu nno baagala okuwulira ebyo, bakulabanga gwazannya omuzannyo gwe gumu. Okitegeera. Kati batuvugira awo tulooze family etandise okulwanagana, kumbe wapi. Omwana ono
nansonyiwa nakuzibwa saaga amuyita mwana musajja mukulu omukulu CDF bwe yatandika okutwitinga abantu nga bagamba mulalu biki bya kisiru nze omu ne ngamba woowe bano abantu tebamanyi bya bufuzi balina akantu ke batuzannya tunagenda okukategeera ng'obudde buyise era twakategeera buyise okitegeera kati omwana tulaba gy'alaga tegeera twakategeera leeti naye nga buli ateekayo Twitter nga bagiigino walinga agamba oyo neyeefuulako n'omutamiivu simanyi oba mutamiivu neyeefuula nga bikyagira alabika yadda anywedde kumbe balina ekya tewali ggwanga lisobola kukwata mutamiivu musirusiru ne limuwa obwa CDF tewali kati oyo omuzeeyi oyo Museveni si musiru kutuuka ku ekyo kuteeka mwana we gw'amanyi mutamiivu asobola n'okulirizinga siru z'eggwanga namuwa obwa CDF waliwo akazannyo ke tutamanyi ke batuzannya okulaga nti mwe mugendere ku ekyo musiru mukiyita ayina kumbe kintu kye bagoba kinene tunagenda okwejjuukiza nga tugamba bannange kubanga nze ntera nnyo gamba abantu ebyobufuzi bino olina okwefumiitirizaamu ng'obirabye si buli kimu kyolabye amangu nti okipapire sooka oweefumiitirizeemu nogamba nze ndaba Twitter ze nengisoma nenjiddamu mirundi nga 6 okuginnyonnyoka gitegeera nemmanya kyabadde ategeeza nemmanya jjinja kiri akubye mu kisaka kitegeera wewe Twitter ze bakoze nnyingi gyakoze nnyingi nnyo okugeza nga ku Buganda nemmanya neevaayo okitegeera eryo liba ki kuba jjinja mu kisaka olabe ndoboozi kyerivaayo kati omutamiivu bw'akuba ejjinja mugundi muyitawo buyise anywedde lwaki ate agambye eki kitegeeza bulijjo mumanyi byayogera biki bituufu kati ng'ajjayaga wano wakyaliwo ki abagezi yes kati byebyo ebintu bya Uganda nti ebimu kati twasigala biraba bulabe Katonda yekka ayinza otutaasa n'atuyamba naye nga nze kyeŋŋamba abantu nti buli muntu abeera alaati kubanga lwaki nkugamba bwentyo Bwaboogo olaba ndabye tweet za Kabanda nga yanukula Lwaboogo Muhoozi tannavaayo kanukula mukoddomi we sirowooza nze ng'omugezi omanyi famire ezisinga zibaako n'abaana abawujji b'obunyama be batomera okitegeera kati abo bakabanda batomera nnyo ngo nanyini mufu asirise Abaganda tulina olugero lugamba nanyini mufu yakola ki yakwate wawunya ate gwe atali nanyini mufu okutta wawunya okabye nnyo okusinga nanyini mufu zono kigenderirwa ki abantu batuuka okulowooza nti yamutumye okitegeera naye kumbe abantu bapapira nnyo ensonga naye ziri ensonga za famire tosobola kuŋŋamba nti Muhoozi asobola okubeera mu mbeera mu mbiranye ne mwannyina baba oba mu mbiranye ne mukoddomi wo oba mu mbiranye ne mwannyoko bwe kiri okitegeera bwe baawo eggwanga liri katyabaga bwe baawo kubanga oli yakulira amagye g'eggwanga CDF ate bwe tudda mu bya gundi mu economy batugamba nti Lwaboogo yagikutte bw'ati mu ngalo eya Uganda tinakirabako namusangako eyo mu America ng'atuziza enkiiko eza ttabu abaka okitegeera kati bwe wabaawo embeera bwetyo nga famire erwanagana bweti ng'abantu
bino byano gye tunywera minota omunene gye babyogerera eyo mbu waliyo fight omukombo ayagala kujja mbw ate okitegeera era nze ŋŋamba nti bwe kibaawo buli muntu asabira eggwanga lino otherwise tuli mu buzibu naye bwe kiba nga kyendowooza nti drama gwe balimu nze ndi muwandiisi wa mizannyo waliwo sitole gyendaba nendaba nti omuwandiisi yawandiiseemu guno gunyumye ate nendaba nti ono yawandiise naye climax emubuze yagaanye olaba embeera gye bataddewo muhoozi okubanga ensi kati emutya tekikugaana kulaba President Museveni ku ballot ddako President Museveni nga kwali ku ballot manyi kye bajja okugamba omwana abaana abantu bamuganye nanti bamutidde gwoyinza okusooka otuweeyo gundi nga tweteekateeka nga n'omwana agambe kale muze yagira akolaki agira atutwalamu gwe ebyobufuzi bya Uganda biri mu katemba biri mu drama ate bano abebbali bebaka kankubulire enjovu ebbiri we zirwanira obusubi bwe bukola ki bwe bukutuka mu byafaayo by'ebyobufuzi bya Uganda omuntu wa wansi yali Rio ndeboogenda mu ludda oluvuganya fuutu soja ye politician ye waddala ne mwenaalemu abantu abali abawansi nga wenaalemu wawansi ye waddala ddala. Yes, by the way waliwo bamubulaba nabagamba nti bannange tuli benaalemu ekibiina kyaffe tukyagala ne bano ekino kyemwakoze kikyamu tukati nosanga olinga minisita nga tuli bulungi ali mu kafooke tayagala kavaamu bw'anaayogera kino agamba bajja kunjijako obukulembeze naye buli wamu woosanga ne mu ludda oluvuganya ti omuntu wa wansi kizibu omugula ate bano bamasuuti bagulibwa omuntu wa wansi ono asika capati anti kati ye abeera Rio waddala bagwe bayita loyo mu kibiina nti ye bwawagira okitegeera nkulaga ekyokulabirako olaba omupiira gwa Premier osobola okusanga omuntu mu Uganda ng'asinga ne kooki wa Arsenal bulungi nnyo tubawulira nga betta okitegeera kubanga ye oyo ali yayagala ekintu okitegeera nze omanyi omupiira gwali gummenya nnyo lumu ne ŋŋamba naye kooki avaawo akwata mwoli mu ngalo kyokka nze nvaawo nga nemmere saagala kulya sijja kuwagiranga mupiira ogwo gwa kisiru oba bankubye naye oluusi woba owagira deep okifiiringa so ne Uganda bweri tuli awo twerumaaluma okitegeera ti gundi ayogedde kino gundi ayogedde kiri bajja kutuuka ekiseera batugambe bo bennyini batuule mu yeseeko bamugambe muzeeyi okusinziira ku ground check gye tukoze mutabani tannatuuka tannanyikira mu bantu ate nga gwe wooli sooka otwongera emyaka egi nze yagamba abannaye nkooye katemboye tulinde omwana kyazzaako agambe bannaye taata 5 mitono naye nabakyasobola bannaye olabagi ani mwami Museveni kakati Museveni gw'omanyi talibeera mu nsi nga si mukulembeze okujjawo nga mufu gw'omanyi tagenda kubeera mulamu nga si mukulembeze wakukaliba kubanga singa yali akyagala ekyo singa omwana we president singa yamuguluminga kubeera president n'amuteekateeka n'amukola kyo kitegeera sigamba nti si muteeketeeke naye ekwegamba mu byobufuzi bya Uganda bw'obanga ogoba ntebe ennene waliwo bye weesonyiwa okukola
olwo weesonyiwa okuwandiika olwo abantu ne batandika okugamba sajja oyo nno yali omukulembeze. You know why nti abantu batandise okugamba Lwabogo yali omukulembeze? Because byawandiika, bw'aba ayogera speech ye, bw'aba ayogera ayina gundi podcast ye, kwegamba olabira ddala n'ogamba singa tebibadde nti bano abasajja batukalakasa emyaka, sajja ono alimu omulamwa, naye tosobola kuva wa sitaani ate n'ogenda wanti ani addirira sitaani? Ndowooza yasembayo. Yasembayo. Sitaani yasembayo. Okitegeera? Kale mwana wa sitaani. Yes. Sitaani bw'aba azaala. Kati okibalamu n'ogamba bano abasajja era tugenda kuba nga tuvudde mu same family. Senga vudde mu ngazeemu. Kati bwe buzibu obuliwo. Naye nga singa baali omukulu oyo yali ayateekateeka omwana we abeere president wa Uganda. Waliwo ayinza okugamba nti ngenda ne generation eriwo naye kati nganzo ndaba wano onkyaza wano naye waliwo byesobola kwogera olw'ekitiibwa kyange. Naye ate waliwo gw'oleeta n'aboggola boggozi ebigambo byakubawo. Naye nze wadde sigenda kuba mukulembeze mmanyi nti programu eno gye ndiko singa Ssaabasumba abaagiraba agimalako. Ekitegeera? Era ebigambo byenjogera wano anaabiwulira atya? Kati yenze ate nembaamu nakiri nti gwenjogerako ate okumalako show yange nga ndikuye n'agamba muvuko nno oyo wadde anjogeddeko naye mugezi. Oba oli n'agamba sajjaako ebigambo kaabijjawa nga kankoonye mu bbwa. Kitegeera? Naye ate nowabaawo oli ayogera n'ofuna essimu mayanja oyo lwaki wamutaddeko yayogedde bikyo. Kitegeera? Nze nange waliwo channel ze nteekako nga so agimalako program nga so azimalako. Kitegeera? Kugamba nga mpulira byayogera teyasoose binoonyerezaako, teyasoose kwefumiitiriza kikyagenda okugamba ng'ayogera fwa. Wadde tuli ku ludda oluvuganya twagala enkyukakyuka, naye si buli kimu nti otomera kitomerere pawa. Sooka okyefumiitirizeemu nti kino kye ŋŋenda okwogera nkinoonyerezaako. Okitegeera? Bambuuzizza ku Bobby njinziremu ntya, si kumala galeekaana. Okitegeera? Waliwo kyesakkirizanga wadde Bobby mukwano gwange nga baali bakifumbye ennyo ne ŋŋamba kijja tuleetera obuzibu. Aga omukulu tasobya. Nze ekyo nali nakigaana before kubanga naye kyendowooza ye takyagala. Nze omukulembeze yenna bw'aba akoze ensobi aba ayagaana omugamba. Kubanga naye kennyini olwo yayogeriranga n'agamba nti nange bwe nkolanga ensobi temuntiiririra mu ŋŋambe. Nze Bobby yali yaŋŋaana okumuyita mukama wange era yali yakiŋŋaana n'aŋŋamba mpita mukulembeze. Okitegeera? So wabaawo ebintu naye ng'afiiringa lwaki ompita mukama wo. Okitegeera? Mpita mukulembeze waffe. Okitegeera? Ekyawukanamu omukama wange n'omukulembeze, omukama w'omuntu aba mufuzi ate omukulembeze aba oba okulembera bantu mu ngeri entuufu eteekeddwa. Kati n'aŋŋamba tompita mukama wange. Okitegeera? So kyenkugamba ekyo nali sikyagala. Naye nga bw'ovaayo n'okyogera baga ako kamuvaalo kalabe kaalya. Naye nga sikyagala ate naye nga nkimanyi takyagala. Omukulembeze owaffe tasobya. Ekyo muba nga muzimbi omukulembeze abaddeko nti tasobya. Muyina okumulaga nti mwami Kyagulanyi wano osobezzaamu. Era omukulembeze omulungi ate nga bwe mmanyi Bobby Kyagulanyi Ssentamu ayagala ebintu ebyo. Era ate ye mwetoowaze n'agamba bambi tekagenze bulungi amusole.
nja kutereeza okitegeera we mumanyidde awo simanyi mukulembeze oyo nti gwogamba nti Bobi naye akantu kano tekagenze bulungi naaba tolina kyoŋŋamba ate abantu bennyini bafutoja be balindeeta eŋŋombe eyo tolina kyotugamba kati ate ne bayingiramu abasige muffe ne bakikola ki ne bakyonoona be baasiga muffe okwonoona struggle abali ku ssente abali ng'akeera ku makya n'ateekako akakofiira talina kyatugamba gundi talina kyatugamba okitegeera bwe bityo bwe biba naye naba emmotoka y'abakulembeze abaagala obukulembeze bw'eggwanga eweddemu amafuta bewagamba nti bajja nti Kyagulanyi taliiwo si omukulu ga nti Kyagulanyi talina kyayogera emmotoka yiyo bagigudde buutu Anna tuli ku kizibu ky'eggwanga yagamba nti omukulu tasobola bo be basobola oyo yagamba yaleetaani mweka bali mugiko na battery ganya okuba serefu yagamba yawa Kyagulanyi amafuta tojjukira yagamba nze namuwa amafuta lwaki tageewa wano ndaba gigudde buutu eno mane n'okugula bonnet bagikoona battery ng'oli mu suuti enduddo kiraba anyway eyo tuveeyo kale tweyanzizza nnyo tumaliriza ebyo ebigambo by'olwaleero okuva ewa muva wala tubadde tugezaako okukuba torch mu ebyo ebitambula n'ebiriwo ne bye tulengera ng'abantu ba bulijjo ate nga bannayuganda newankubadde ssebo oli mu Amerika naye era oli munnayuganda ate namwe tuli essaawa zino tukwebaza ku lw'okutuwa omukisa ogwokubiri okubeerako kw'emboozi mu UG newankubadde obeera bize naye oga nti akanfusi akadde twogereko n'abantu bano nje nabagamba buli wiiki tufunengayo olunaku lumu kubanga Uganda ogiraba Uganda is full of content si content as such naye bw'olaba eggwanga lyaffe liringa theatre omalako guno ne gutandika omuzannyo oba mumalako gundi episode eno negwawo eno nekoleera tuli mu busiri bwe bityo bwe bitambula mpozi njala n'okusaasira nnyo okufiirwa kw'omukulu ennyo mu ggwanga Moses Ali General Moses Ali the reason why Moses Ali abantu tolabye nnyo negative messages nti bantu bajaganya okitegeera bantu celebratinga because si ye muntu abadde avaayo ennyo okudaalira bannabyabufuzi abavuganya era ebigambo bye ebisinga tobirabye nnyo ng'abantu abadde tabasaako mbeera nga bwe wawulira bagenos abamu abaafa nti abagamba police is right to shoot you. Kati emitima gy'abantu abo abe bava mu nsi abantu oluusi celebrate olwo yagamba byavudde maje wadde yakyaliwo ati General Moses Ali ndooza asavinze eggwanga lino ebbanga ddene since from Idi Amin ekitegeera so bw'ava mulamu bw'ensi eno tumukungubagireko era ndi wamu n'abo abanyoleddwa naye era nze omu kuba by the way nayogera ekintu nali ku programu yaani neŋŋamba nenegayira gavumenti muwumuze omusajja oyo oba bampuliriza next week nagenda okugira nga cabinet taliiko ngamba ekitegeeza bano abasajja batuwuliriza batulaba nabagamba omusajja ono bwafiira mu ntebe nga mukulembeze kijja kulabika bubi mubanga abamutokyalinga okitegeera omusajja takyasobola okusayininga ku lupapula naye gwe omutaddewo nga okitegeera mutokyalinga wadde tasobola kwogera ekyo bazungu kye bayita torture psychological torture ate mugikaziseko ne physical torture okitegeera muleeta mu mikolo tasobola kwegamba mumufudde ekyenyinyalwa eri abantu okitegeera ate eri muntu ayagala kulaba muntu bw'atyo mu mbeera eyo mu public wabaawo gye babasiŋŋaana gye babakuumira n'omusange naye mu public mu mukolo ogw'amaanyi otadde wano prime minister naye ali wano anaali atya akamere ng'ono ali bw'atyo okitegeera
Unalaba Prime Minister nga mutudde ati kumabbali naye nga ndaba kati era ekyo ekifaananyi kwe nava ne ŋŋamba bannange wadde mwakola endagaano nti alifiira mu ntebe naye mumuwummuze bambi asobole okufa mu mirembe. Era kyendowooza nti kati afudde mu mirembe nti adde mu kifo ekijjanjabirwamu ne luli nga bamujja awantu ne bamuleeta mu mikolo egy'eggwanga ne bamujjawo biki n'okutambulira mu mmotoka olwo olugendo oba agenzeewa nalwo nga lumenya. So bunange ndowooza baakalaba kabinenti eyaddako yali ya following week nga taliiko nenga bano abasajja beggalira ne batulaba ne batuluwiriza. So ebityo webiba kale toyanza nnyo toyanzege katukume wano olunaku olwaleero Geoffrey Mayanja yenze mbadde ne Muvawala Charles tukwatagana olunaku olulala tugenze. Munnayuganda tukwaniriza mu Kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo ezitawaanya abantu. Omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bwa mangu. Tuyina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mmwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okozesa kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye. Tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boisa kusoti TV ejja kubanga otulaba kulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Senkubuge omukama Katonda gwe yatululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majini emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.